Ekikuli ku mutima kikola. Kunyumisa kugumya abantu. Kaakali no munnange waliwo ya naye yabola munagamba nze sijja kutwala mu mpinjagala muzungu atuukiridde ddala afuna mu Germany. American Heights mulezi mutso. N'afuna Omujamani era Omujamani ne yeeswa ne mu Uganda n'akola ki? Najja. Era okukakkana nga akayimba k'okumikolo baakayimbira waka ebintu tubiri. Kaakati no bakyali awo Omujamani tamutisse ttu. Omujamani wa mutikettu. Omujamani n'agamba nga Yesu bwe yatugamba nti nzizeeyo mu nnyumba ya kitange mbategekere ekisenge. Omukyalo oyo gw'olaba mu luzungu lwafukumula. Omujamani eyagenda obbategekera ekifo n'omwana anaatera kwogera. Omujamani talabikako. Aliwa, is she here? Oluwa wano mu Uganda. Bambi agala kyusa abamanyi balenzi mu abaddugavu musumbuwa. Nenze faafagana n'etufaananya olulimi. Alisi bwe luba lunyankola ebifaafagana nalo. Omujamani yamufera omukwano. Kuba munyankole wange wabula. Alisi manya shema obwe netolola mu West mso kigwako. Nene German embassy. Tebamuganya jetu. Mwagala nnyo tukubajja akapooti. Watuyitangako weyogeza luzungu. Olongo oteka muki atajjukira mu Lujamani. Mu embassy oteka muki. Era inateka mu Lujamani. Looking for fathers of the child. Munange yabudde yekubira omulanga ng'agamba yeetaaga bamuyamba taata omwana yamuleka omwana we yeetaaga father figure justice. Kabaana watulekawo kiraba. Muli basosoze. Teyamanya nti n'abazungu baffere. Zikasaba atandika okwogera ennimi zaffe. Nemanya tekyali kiramu. Sooka ompe ku mukyalo oyo nga ye abaina we babeera mpaza abazungu muyitawo batya? Bwebasi ati waliwo ku National Theatre but some other place baba bayitawo batya? Kale musooke mutuwe ku mufere. Omufere w'omukwano ng'omuzungu ye yamufera. My name is Percy. I'm a Ugandan. Hello, my sisters and brothers. My name is Percy. I'm a Ugandan. I live at Matuga here in Uganda. I met a man on a dating site after introductions. And we dated for a month and later he came to Uganda. We went to the URSB and got married from there. So after some time, I got pregnant. And then when I reached 3 months pregnant, he had to go back to Germany. He's a German citizen by names of Lestin Uwe. So he told me he's going to Germany to prepare for us, to organize for us. He wants me to deliver from Germany, not in Uganda. So I told him it's okay. So he had to sell things in the house. He told me to borrow some money from my friends and I add him. He had to also add his money. We went together, that side of Acacia. We had to exchange direct, like from Ugandan shillings to euros. Because he's going to prepare for us, as he said. Within a few weeks, we shall be joining him there. So I had to escort him to the airport. He went to Germany. He flew out of the country. So I had to wait for his contact from there. I waited and waited. I had to contact him by emails. There was no response. He kept quiet completely. He went off. He never turned back. He went and kept quiet completely. So this man does not care. He doesn't support my child. So I call upon people who can help me with if someone knows anyone at the German embassy. At the German embassy, I need my child to get justice. Anyone who can help me to find this man and maybe he can support my child. And anyone who can help me with a job. I don't have a job. My baby doesn't have anything, clothing, accommodations, food. This place where I live, I was just helped by a good Samaritan, and this person soon wants his house. He wants to put a tenant. Yeah, no ferwa abaddugavu no bagamba kamba veeko ngendeko mu bazungu.
singa waliyo n'aba green wandibadde kala za rainbow zonna zimalayo kirabika omuliro ogenda okwokya abasajja feera ffe tugenda obbenko kakati omwana muwala ono kyagenda otukolera kati naddala ffe sisterhood giyambe kale eggwanga lyonna ekisooka okukifaananyi kyogwononya awala omuntu golabanga bambi omanyi batabbeera bakadde ekifaananyi nga yafa bambi ng'oli eno onyigira oba ennyonyi yagwa tezitera naye omuntu atuuka n'afa oba omutima gwesibira mu nnyonyi omanyi bano abaana abaddugavu omanyi abazungu peesi kwe batambuliza ebyabwe si ey'abaddugavu kati gu myezi 3 kirabika natuuka eri pesha ne zimukuba naye abaana mu comment section wabalabye sabalabe you're the first person who has said this story ku comment section za video buli alaba ku feed alina ebibuuzo byabuuza babuuzaje obuzibu mwagala abazungu ate ffe ne tubalabanga abatalina makulu ne mutulabanga abatalina makulu kale n'owulira ono lwaki towatusaba buyambi nga mwekwana bw'olaba nti muzungu n'olowooza kiwedde bwe mulaba abazungu nti balina ebizibu bwe mulaba abazungu abo abazungu abo nabo balina ebizibu n'okusinga mmwe muzungazunga nnyo nammwe mulimba si buli kimasamasa nti zaabu okay the last statement obulala n'agamba kati yeeyogeza oluzungu oba aba Airtel banampola ku data bana agasemu naye ku bizibu bi ayagala oluzungu omuzungu amulabe bwe bayogera. First thing you should know is that you're still alive. Now imagine what if you had gone with him to German mujja kiwulira ne akuimportinga kasita oli wammwe gamba ku maama oni tata baje balifunayo kubasenga bakojjabo ti maama naferwa ne wano naffe tulina abaana tubeerabirira olowooza omuzungu ate oli kyayogedde kituufu yo obuzibu bwe yalowooza omuzungu yafuna nnyo weesonyiwa omuzungu olabirira omwana wo ojja kufumita akaso mbadde sitidde oddeyo omufuukira akabaza. I just ask for job full stop. Be careful. Okay, point. This could be a little funny and that it to seka. Anti yali agambe buli kimasamasa sizaabu. Ngo mala yabadde alina kyabuuza oba yo yabadde asembayo. Ngaabuuza ki? Nti yo ddala oba mwana wa muzungu Omusomaaliya. Waliwo yadde abuuza tudde naye ddala yali muzungu. N'abazungu nabo baba n'ebizibu. Nnyo nnyini ddala. Ate mu obuzibu bwamwe muba mubabala. Olumu ate n'abazungu abo be basinga obutaagalana oba say like kids bo beebalirira bukimba kiplaning. Bw'akaana kwogera na Luganda mpulira maama wabula temuggwa. Mulekawo Bassekiganda. Do you have evidence that the man... Mwigala temuli basajja. Do you have the evidence that the man is from Germany? Do you have evidence that the man is from... military. Abangi bali awo ku Gaba Road. Omugwamu golooza ofunye mu Germany. Naye nga tukusaasidde sister, naye nze nange njagala kwegatta ku bantu nkugambye nti kkiriza omwana tumukuze. Kakati eyo kyakoze wale baddeka nga muli mu motoka eri tinted muli eri waggulu betendabiramu ne muvuga ne muyita ku batuuze ate kike batunula ne babatunulira bati ne mutabanyega ne mutuuka ne mubula kati nga mulina okukomawo ate bwe balina obudde ne mubasanga we mwabalese nga balina obbalagirira. Omuzungu wa boda oyo omuzungu yakola skit naye mufu. Nenga kale byebyo abasajja it's never about color, it's never about age, it's never about we should banji bafereddwa banji tufereddwa but it should be beyond those little things. The fact that waze n'ogamba omuzungu kirabika ddala wa naye yakulaba naye nga kale babi sorry fenna byekkubo bane tuwe ku rehearsal ka lutalo katono nyaawo then tugateeko ne Seba Tagundi ye press conference. No, it's okay banaye Dr.